ekiriwo Kawempe obudde bwo bulabikanga buzibye abatuuze muganda wange balindiridde pulezidenti waabwe. Tuyeno Kawempe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera Kawempe North ne Kawempe South anti buli mu kuwenja kalulu era nnyinza okugamba nti wiiki eno yonna ejja kuggwako nga kwetooloola waneeno mu Buganda region anti bulijjo babagamba nti challenge ab'e Masaka abaalwa abakuba kati tulindiridde tulabe yo kinaaba kitya naye nga abantu basuze mu ngato era nga bali mu kujaganya nga balindiridde omwagalo w'abangi naye nga byonna bigenda mu maaso waliwo abeesowoddeyo nga bagamba bo ba bodaboda nga bakunga abantu mbo balimu okuba nga bagenda okulaba mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuwulira nti waliwo omukulembeze w'ekibiina agenda okujja mu Kawempe Bobi Wine. Ffe nga bodaboda njagala kumusaba bodaboda yakola ki yatereera era tubaddewo emyaka gyonna 30 gonda amaze bodaboda emyaka 3 tuyimiriddewo lwa muzeeyi Kaguta yatuzaala yatuteeka ku luguudo era kwe tulya teyakomye ku ekyo n'atwongera ne ssente. Abavuzi baffe bonna mu Kawempe mu ssako gye nvaamu mbakunga olunaku lw'Emmande mujje ku ofiisi ku nsonga za ssako zaffe ne pikipiki zaffe. Tugenda kufuna ku lwokusatu pikipiki zonna ze twagula mu Kawempe mu ssente za gavumenti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ziyasiima n'atuwa. Tetukyayagala kwekalakaasa na kintu kirala kyonna okuva lwe batukwatako tewakyali kwekalakaasa. Bobi Wine tukusaba tojja kutabangula Kawempe, totabangula bavuzi ba bodaboda. Kawempe etebenkere naye akalulu Yoweri Kaguta Museveni ebyo nabyo tebibulamu era bibamu naye ng'era twabiraba mujjukira ekyali RDC w'e Kabale ne Rukiga nga bakunga abantu kaakati ono naye kyakoze katusuubire nti omulanga gwe gunayitamu naye nga byonna bigenda mu maaso ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP yalonkinze kye bayita National Unity Platform podcast. Amawulire gaakagwawo mu kibiina kya National Unity Platform eno nayo breaking news bulijjo era nga bw'okikola gitambuze. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe w'ekibiina kya National Unity Platform ava okulonkinga kye bayita podcast gw'atakimanyi zijja kubeera nga video nga ziri recorded, zijja kubeera nga speech, gajja kubeera nga amaloboozi agagenda kubanga galabibwa nga gastreamingibwa ku mukutu gwa YouTube channel. Actually in actual sense yaguddewo gye bayita YouTube channel omukutu gwe batumye NUP podcast. Gwe omukutu gugenda kubanga guteekebwayo video eziri recorded, speeches z'enjawulo, amaloboozi g'enjawulo. Eno podcast bagamba bagenda kubanga baleeta bannabyabufuzi b'enjawulo naddala b'ekibiina kya National Unity Platform ne banankyukakyuka b'enjawulo abalina endowooza ennungi towards struggle, towards liberating our country, abagenda kubanga baleetebwa ku guno omukutu. Era omukutu guugwo ngutaddawo gwa YouTube channel baguyise NUP podcast. Guyinayo video emu
gwina video bidi na video eri muku premiering as I'm talking right now basose kuleta omukulembeze era w'ekibiina kya National Unity Platform era nga presidential candidate president addako ow'ekkumi ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe basose okuleta ne interview ye eri mu premiering wenjogerera sawa zino kweyo podcast NUP podcast mukategeera kantu ako yavo jiro nchinge sawa zino wetwogerera muganda wange genda ku YouTube otekemu NUP podcast subscribinga olemo kubanga osubwa embozi zone zigenda banga ziretebwa kogo omukoto gwa YouTube mukategeera katino jitambuze Bampita Kafrubetov straight out at Triple Music Entertainment. Big up on yourself, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yonga tuvudde era nga tweyongerayo mawulira g'enjawulo omukulu Mathias Walukaga avuddeyo kubanga alaga biki byasobodde okubanga akolera banakyengera ebbanga lyabaddeyo nga meya. Jjukira essaawa ya kakati ayagala kubanga yeesoga Parliament oluvannyuma lw'okubanga kakati yasobola okubanga yeefunira kaadi ng'agijja ku mukulu Honorable Medard Sseggona kakati asobodde okubalagako nti ebbanga lyonna lyembadde meya bino byesobodde okubanga nkola. Mathias yagadde mbalage ku kizimbe kyemmaliriza Kyengera Town Council Administration Block bulijjo gye njogerako mujuya ku radio nga njogerako ne TV yeyina offices 10 eyo njimaliriza iyo mu myaka ena yembadde ku Kyengera Town Council. Kati ono bwe buzimbe bwe nasangawo akakasooka kebulawamu endabirwamu eya bbulu kekwagisimba kagamba nti yakazimba kagamba nti yakola nnyo wano yeebale naye kati buli bwe buzimbe obwasangibwawo njabalaga ebintu bingi nnyo wansi awo emmotoka gye nasangawo gye mulengera wansi enjeru gye nasanga yafa simanyi bagireetawo naye nsobodde okugula emmotoka 5 weziri wano ezikola emirimu nga mulimu neeyoola kasasiro mpya nazo nja zibalaga leero nyagadde balaga kizimbe engeri yenkikozeemu. Nze Walukaga Mathias ekizimbe kyembalaga Administration Block yeeyo njimaliriza ngenda kuvaawo ngenda kubaka bwa Parliament obwa Busiro Kyengera ejja kuba temmanja bagenda kweyagalira mu bizimbe birungi mu mmotoka ennungi zenguze wifi zendopinze ne budget ennungi gyensitudde ate n'okusetingawo enkola nti kati anaddawo meya yenna obubbi bw'ettaka nabulwanyisa alina kutandika. Tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo wano waliwo amawulire nga security alerts eziva w'omusajja mukulu Fred Kajubi Lumbuye munnange atera nnyo okwogera ku bintu ate ne bibaawo tuwulire ku mulundi guno atugamba ki. President wonna w'oli nsaba owuliriza obubaka buno babukutegeeze okusinziira ku kunoonyereza kwange ne research gyenkoze mu nswera zange nzize wano okugamba ebigambo bino obiwulire bulungi nnyo. Abasajja bali mu kutya naye ate ne kibazzaako tebakimanyi wabula nze nna fayiro zembikkudde nga bino bye birimu. Mr. President mpuliriza bulungi abasajja bali mu kutya tebamanyi kye bazzaako ne nna fayiro zenguddeko n'enzibikula nga bino bye birimu bye biwa. Oluvannyuma lw'akalulu nga kawedde ebinaabaawo nze nange naawe sibimanyi naye state ng'eyita mu bawaabi ba gavumenti ab'emisango n'ebitongole binoonyereza byonna already baakuguddeko dda fayiro nga fayiro eno olimu ne mukulu wo Chairman Nyanzi ng'omusango bakuvunaana gwa paredi eya birthday yo era nga mu fayiro bagenda gamba nti badde bakunoonyereza ebbanga eddene nga tebakulaba so oluva mu kalulu kati simanyi kigenda kubeerawo nnyo oluva mu kalulu kati ye fayiro already yeeri ye fayiro gye bateekako wayisa mufumbira gye bateekako akirawo kifumbira gyeteekako edi mutwe n'abalala fayiro eyo njagadde obeere aware about that after elections simanyi kigenda kubeerawo kuba ffe tuli protest vote naye nga fayiro gyeri bagisanctioninga dda balinze bulinzi kati gye baagala okukwatirako ne mukulu wo Nyanzi babatwale bagambe nti mubadde ku fayiro eri ebeera mu kooti ngeri open ever nayo kweri nti
mwakola drill oba birthday drill yali emenya amateeka so kati file jeri already bagi sanctions kati era na kuzomwe ziri 23 omwezi ogw'11 omwaka 2023 video eno mojja jijjayo bwe tunabanga wetuli fenna mu 2026 mu myezi mitono nnyo mukasale mu katereke. So Mr. President jagadde nkutegeeza okujja nga bakisazizaamu ngoba kibalemeredde nga ebalemerera omusango gw'okujja ekibiina kya National Platform oba otakiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okweyisemu mu kalulu kano nga Seggona ne bane bawabidde President kubanga nze ndi naddibanga. Nenjagadde nsomere President mubuulire ebintu bino byonna bitegere bulungi nnyo ebigenda okuba bateeseteese nze nga bulijjo mbeera mu maaso nga ntudde wali ninze mu buli kimu ekijja okubeerawo. Sawa wetulini nga nze wendi okubanga nga batuusaako ate omukyala akwatidde National Unity Platform ebendera wa Obong District alajjana alina challenges zayitamu kansooke mbatere wano tuwulize biki byagamba. Good morning members, and my name is Luke Regina, women member of Parliament for Kabong. Among the 7 women who are contesting from Kabong District, and due to my contesting, I have a lot of challenges which are making me not to go to my campaigns. I was requesting the team if they can help me with support so that I can go home, I can make it successfully on the 15th of January 2026. I decided to choose National Unity Platform as a party which can make me go successfully in my elections. And today, my challenges which have made me to start to this time, I lack transport system to go to the field. As you know, I am from Karamoja, Kabong, a district of 19 sub-counties, 85 parishes, and 450 villages. So it is a wide district. It has 3 constituencies. That is Kabong East, that's Dodot East constituency, and Dodot North plus the East, which is too large for me for the coverage. I was requesting if you can give me support for transport. The second thing is about the campaigning agents. As you see, the district is so large with very many villages and parishes. It needs each parish is supposed to be having campaigning agents, sub-county agents, and also polling assistants who will be helping to campaign for me during elections and also to secure votes during polling day. Another thing is I have the councillors, district officials, which are disturbing me so that we can go together to campaign for elections and to campaign for the president and myself. And I cannot do it alone. They are supposed to be there. They are supposed to be my spare leaders in the sub-counties or in the parishes. So they need my help. Every time they call me because of money, they call me because of transport, they call me because of posters, they call me because of the chat to the president, they call me because of the money for mobilization, of which it is becoming a challenge for my campaign. Another thing is also I need security. In my district, as you know, 2 people who contested, all of them are dead. The woman MP was bought and she was poisoned. She was bought with 40 million. I don't know, within the year, she lost her life within 8 months. That is Angela. Then the guy who was resisting, that is the machete, he was silenced with the 156 bullets. And last month we visited the president. So I was worried, but it cannot limit my campaigns. But I trust that God will make us up with him, will protect me. And I also request for your prayer. And I have a challenge. The other meeting of the 7th, the other Saturday, where we held the meeting, I was in that thing of Uganda is bleeding. And I had that thing which was intimidating me within the team. I was not happy that I will be bought. I will not be bought. Trust me, I'm here for real. I'm the true person. Maybe if the team which wants to let me down, you let me down, but I will never change. I'm there for you, and I will be there for Uganda. So I will never retreat back. I'm there up to the end. I will never be bought. By means, I'll be standing 2 times. I'll be standing here and I'll be standing the other side, of which NRM
silence people in that way, which is a challenge. I need to be protected. I need to be secured so that I love my life, even my family needs me. So I cannot be, I rather remain here. If they want to kill me, they kill me when I'm in Nuuk. So there's nothing which I can do much. They will never buy me, trust me, even if it's an agreement which I want. So my being here, I follow the team up here to show trust, to show that I love the team, I love the party. So there's nothing. I was in the NRM, but I voted the NRM once. That is when I was in there. But the other election, I voted for Nuuk, and even including the chairperson. And this time round, I also got my own motive to contest. And if I am both, I will kill my political career. I'm someone who's still young, ready to become a leader. A leader in future, a leader for now. So I have a lot of challenges. How can someone reach you out? Numbers? You can reach me via WhatsApp. In case you want to help you. You can reach me via WhatsApp. Your number? 0774 8986 88. Or you can reach me with 0788 18 37 45. And I have an email that is lookregina209@gmail.com. And that is the brief about it. And if you have more about me, you can contact me using those contacts. I have a lot. Campaigns are there. I have the material, that is my mouth. I can convince the community. I can speak much. But it's only finance which is my challenge. But I am there. I'm an experienced person. I've been working in Gabon for over 8 years in NGOs, in Massicos, in Dado, even Gold. I have knowledge. I'm an experienced person. Don't doubt me. It's only money which is making me not to progress now. But I am there. I will go to the field. Even if you give me something which can transport me to the field. I don't even know how to ride a motorcycle myself. I'm a rider. I can ride up to the field. Thank you so much. I'm waiting for your help. Your support is so paramount to my life and to the Nuuk family. Thank you so much. I'll still stand for you. Ye yetaaga buyambi asobola okuba nga agenda mu maaso ne campaigns byonna nga bigenda mu maaso. Katugendeko ku nsonga za kikenkikino. Ono ye avuddeyo alina kyagamba, n'agamba nti munnange essente buli omu azeetaaga. Tuwulize butya bwazeetaaga. Omuvubuka ono saamusiima, simanyi lwaki. Nze ne bwe nsanga vidiyo ze mpulira nga njagala kusesema. Nze Katonda yankola bubi, siri pretender. Omutima gwange bwe guba tegukwagala ne face bweba. Naye siyinza gaana kukkirizaganya naye ku kye yayogedde nti ssente ye buli kimu eri obulamu bwe. Bantu bange muve mu kwekubagiza, munoonye ssente. Ate mulwane n'abo paka ku ssaawa esembayo abaagala okubazza emabega. Mulekeraawo okwekubagiza bannayuganda n'okweyisaako. Wano ku nsi Katonda waawo ye ssente. Ne bw'oba tozirina mu kyaki tokyalaba paasita ab'ennaku zino. Nzikwata ekisawo tugende mu kyaki naawe ataziina tulaba anaasooka okulaba paasita. Nkwate ensigo yange ng'ewerako. Wano ku nsi Katonda waawo ye ssente. Omuntu yenna yali abaddeko mu bwavu n'abaako bw'atetenkanya n'abaako waaba. Amanyi kye njogerako. Ensi eno erina engeri gy'etreatinga omuntu ayinamu kantu. Bw'oba tolina ssente tolina makulu. Omanyi bino bwe tubibagamba bantu mmwe mulowooza akudaala, this is reality. Bw'oba tolina ssente obulamu bwo butono ku nsi. Ge mazima. Eddagala omusawo alikuwandiikira ne likulema oggula n'ofa. Bw'oba tolina ssente ne bw'oba n'emikwano emeka ku nsi. Nze nkubuulira. Wano ssente bw'oba ozirina buli omu yenna takulabako nsobi aba munno. Treatment ensi gyekuwa ndala nnyo. So bantu bange muve mu by'okwekubagiza, muve mu by'okwekwasa ebirala, byonna mpewo. Ensi baagiseetinga ng'omulamula wa wano ye ssente. Bwe zibaamu mu nsawo wano
Oba mugumu nnyo buli kimu oba ojja kukimaliriza. Bimeke bidisappointing abantu. People have invested. Machachi mu buli kimu. Never getting disappointed. Naye bank account te disappointing. Bw'ogamba nti ngenda mu bondi kugula mmotoka. Nga sente wazikola gye ziri ovaayo nayo. Ovaayo nayo. The only realistic kunsi ze sente. So yavuddeyo kubanga ate asupportinga chicken agamba nti yadde nga teyamusiima nti naye ku mulundi guno ali ku saidi ye kubanga alabira ddala nti byayogera bituufu nti ne omunaamukomerera ne omunaamuvuma nti mulekeraawo okweyisaako n'okwegubagiza nti ye byayogera era ku this time around nti statement gyakoze ey'essente mbu yentuufu. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako sigala naffe tovaawo.